mwebale kulaba Kachumbali TV, mwebale reactions zammwe, mwebale ate kubeerako nakumpeereza bibuuzo byambeera mwagala mbuuze abantu weewaawo n'okumbuuza oba n'okumbuulira bye mwagala tukyaze. Ekyo nkyagala nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Kakati tukyagenda mu maaso n'emboozi ya Yanga. Twakomye mu kitundu ekiwedde nga bamusaze waggulu agudde wansi ng'ekitereke oluvannyuma lw'okubeera nti badde bamusibyeko ejjinja eriweza kiro ku busajja bwe ng'atulugunyizibwa awo embuya ku misango gy'okubba emmotoka. Tugende mu maaso. So omusajja oli ssebo teyansumulula mu bulungi. Ye bwe yajja yasala busazi n'oguwa n'ogwa. Kati bwe nagwa n'aŋŋamba kati tusinaba bankubidde essimu bampita nkomawo ssaawa 8. Njagala nkusange ng'omaze okwesootinga bulungi. Ne mugamba afande ogenda kunzita. Kumba amukubidde Muhanji. Afande Muhanji yamukubidde. Ono gwe babbako emmotoka? Afande bamuwadde omulimu ogwo babano ba BMK badirinze naye. Bantulugunye. Kati nga bo balooza emmotoka nzikola ki? Ozirina. Nga beno bagamba tebalooza nnimba. Kati Muhanji yamukubidde ng'amwetaaga. Bwe yakomawo n'ankima yandikawo awo wennyini mumpingo teyanzijjaawo n'asibawo akasenge nsigala mu bwogo. Bwe yakoma sanga 9:10. Kuva ssaawa mmeka? Kuva ssaawa 12 ze yagenderamu ez'okumakya. Yakoma ssaawa 10. Nga tonnaba kulya? Ndi omwo munda. Najja n'aŋŋamba omukulu alina waakutwala. Womponye. Naye gye bakutwala tobonye nze ate eri ogenda kakasa. Ne nsigalamu omwo tebampa mmere. Bw'otuuka ssaawa 12 awo ne baleeta caayi w'amata ne soda bagamba londako ky'oyagala. Naye nga nina appetite nenywa soda. Muhanji yankima ssaawa 5 ez'ekiro mu drone ng'alina abasajja eri emundu oba bazijjawo ennyimpi bwe ziti. Sizirabangako ssaawa ennaku zo siziramu. Mu biseera bya Kayihura zaali zirabika nnyo. Ate mu biseera bya Kayihura ennaku zino tocha teriiwo. Ssaawa zino tocha teriiwo. Basement ogimanyi? Kugambye ku basajja abaakolanga abaakolanga bino ebintu kuva mu 2005 kutuuka ku 2017 balaba tocha. Balaba tocha. Ssaawa zino human rights ezze. Ssaawa zino human rights egezezzaako okukwatakwata eri nga omusajja akutwalanize bantwala olunaku olwo lwennyini Mwanji bantwala kujuka bali bansuubiza dda amasasi. Mwanji bwe yankima ssaawa 12 n'antuusa mu nalufu semanya ssaawa 5 ssaawa 12 n'antwala ku CPS. Ku CPS n'ankimawo ssaawa 5:06 ez'ekiro. Ne banvuga mu drone abasajja boosi bajjukira kwa ye yali alabika lyambala kakofiira bwe kata ine nnyindo mpanvu oyo Muhanji. N'entwalibwa mu enalufu egundi wano bazimba ebigundi by'emmotoka Toyota. Namanve. Musajja n'anjijjamu. Ngamba afande obonzitya nzitira wano. Siri wa kufuluma muno nga nze mbimanyi. Nga kwa tuteere ne tubinyumya eri ku prison tubimanya. Omusikala bakukuba mugongo esasi lya mugongo. Eryo mugongo lino liba liraga nti oidho obadde otoloka either obadde tomulumba. Kati bwakuba eri awano kiba kiraga obadde omulumba. Oyagala mukuba. Ekyo kati neŋŋamba nze okunze nzitira muno basangemu omusaayi. Afaana nangamba kumanyoko kacuge nyoko. Mwenda kumanyira. Yali agala akujje mu mmotoka. Ankukubire wali. Oberenga adduka kkube. Kati ne buyanzi n'eŋŋaana bala ne bajja ne bansitula. Banali mutono. Ne banteeka wansi. Yatuuka Namanve n'aggula emmotoka. Ekiro n'agamba agenda. N'aŋŋamba fulumamu.
kati yalaba nganye nansitula n'abajja n'oliga kanyamoli ajja nansitula n'anteeka wansi. N'angamba olwaleero njagala leero motoka z'abantu zobbi oba ziri mu 2 oba ziri mu 3 tukusibye mu prison biganye ng'ovaayo. Police zonozi ovaayo. Teri police etakumanyi. Erizoba ninyenda nkwiti. Erizoba kankwito jend otahi. Nakwata essimu. Ani akyogera ekyo? Muhanji. Nakwata essimu. Nagiwa gundi nagiwa omuvubuka nagintika ku ngamba kubira maama wo musiibule. Nenkubira maama wange kiro zalisanga mu 8 awo 9. Amazika gali kumpitamu gonna ndi kukaaba. Mama yampulira ku ssimu nga mama wange mutoolo. Nemugamba mama ngenze. Nambuuza ogenzeewa bali ne banzijjako essimu. Ngamba ekyo ky'omugambye kimala kiba kitegeeza wamusiibudde tofudde nga tomusiibudde. Oli ne yeetooloolamu bw'ati omusajja. Kati omusajja oli naye yali tayagala kunkuba ssasi. Wabula mwanyi sana guna nakimanyi yali agala kuba bbali. Wano wanzi ku bbali mu Antiise. Kati mu accident yomu yinze mukujja eri ekyange bendali bwenkola okugulu. Neri nkuba wano neri nsala wano. Lye lino. Neri nsala wano. Kale omanye essasi likukubye tosana kumanya nti likukubye. Ne banziza mu motoka. Nengena nga nkulukuta omusayinze sinamanya nti bankubye essasi. Nga wasanyaladde. Anti sikyategeera essasi livudde pa mulundi gumu. Kati ni mba nyingira lugazi wenzire engulu. Nakwekanga nga ndi mu ntebe ya drone bwenti. Ndo kola bwenti nkola nekyusa kwata musaayi. Enchoge kyangamba munkubye essasi. Agamba abweda tonamanya. Nengo olitandika okunyingira munda ndi wuli obulu amasanyalaze tandika okunfumitira munda. Ngamba afande lwaki temunzitidde ddala. Fande nangamba nkuwaddeyo mukisa gumadde sigenda kukuba ssasi gwe weekanze ogotaddeyo okugulu mbadde nkuba bbali gwe n'oteekayo okugulu. Nanga ne tugende natuuke nalufeenya ne bansitula ne banteeka mu kaluumu. Kaluumu ne baleeta bandage ne banongoosa bulungi nnyo bali abo bennyini ne bansibako. Ne bangamba kati wano wadde kubakubiddwa essasi olina okutuwa emmotoka z'abendi. Olina okutuwa emmotoka z'abendi olina feyiro nnyingi. Zino weziri waliwo eziri bankubidde e Kampala mu Ejinja Road olinayo feyiro 2. Olina Mukono feyiro 2. Olina okutuwa emmotoka. Kati so tojja tugamba by'amasasi gwolese ne tukukuba. Tubadde tuli kwagala kutiisa gwe n'oteekayo okugulu. Ngamba afande oludde ndi mu kibonerezo oludde mundeke manji nga yavuma tugenyo kwa nga ine saje kyabayita Alex. Alex nga kimubiri ku nyogo kyene ne bansitula awo nyine ne banzija ne banziza ku Bayibuli zera kyovula zine enkovu mpaka kufa. Zezino tebusobola kuvaawo mpaka kufa. Buno ezo za Bayibuli sibote busobola. Kuteekamu buti mu ngalo. Butebusobola mpaka kufa. Ne bakusiba enkoba. Kati nina enkovu endala wano yakali akaguwa. Yo wano ku busajja. Akaguwa kali ke bakusiba. Walebe etaboti nga busajja bukabukuwaniride. Kati kwekali akaguwa bwe kati kaera wone nawe nyine nyalufeenya naye bakidamu ne bakinkola. Ne bakusiba. Bakusiba no kigala omutu amagulu agateeka ku muti bakusiba ku kyuma omutwe wansi. Kati ate ku buganugana amanege gaba bwe gati ne baleeta ejjinja ku mugulu basibako ejjinji bwe bati ne bajja ne basiba wano. Nga bw'olaba eno essimu w'ensulo gisiba bwenti. Ukitegeera neba ng'ereebeeta bweti kati woto bwobe lino liba jjinja neba likwasiza wano neba ng'ereebeeta bweti kati oloka ne obulumi bwonna ne bwereega ogenda kuma kutandika okuddamu okufuka okufuka oddamu obulungi nga weejanjabiza ng'oli mu myezi ng'etaano. Naye wali omusulo bw'oba wakakujja ku ekyo ofuka tondo ate nga bw'ogenda okufuka n'owulira obulumi muno. Kati ng'ogenda okuvaayo eyo olina okuteekamu emitwalo 2
balongoose enseke kati ng'ate balibo tebafaayo kati enalufeenya awo omusajja oyo bwe mangi ne tubeera naye enkumaca nanjija nankima nanteeka ku bibonerezo n'aŋŋamba wano ne baleeta emmeeza entebe bweti n'ewale bweti bwe bati ne baneebasa ku musana bweguti ne mba nga ntunula bwenti oli wano teri kiriwo wano teri kiriwo eno olina mutwe eno wano maggulu bwe gati kati ne bakwebasa ne bakusiba emikono bwe bati kaddemu baleeta emmeeza fomu si mmeeza fomu bweti n'ewali bweti ne bagamba gyebakemu ne bakwata gino emikono ne bagikusiba bwe bati gali amagulu ne bagasiba ku mmeeza eri n'ekifuba kino ne bakisibira ku mmeeza eri ne bakutunuza mu musana mu njuba yennyini direct kati kana akabina kali mu bbanga kabina kali mu bbanga kati bulooba buli omenyeka muno babagala mu buliro bulumi muno kati n'obeerako bw'okola bwoti ogenda n'efoomu eri bw'okola bwoti ogenda na foomu eri kati olina okuguma bugumi obeerewo paka bwoti ye nadda ssebo mu ofiisi nadda mu kukola bibye ganna amaziga omusana gwona ne kukuyiikako gwona amaziga n'otonnya n'oyiika ebinyira nga bo tebaliiko wadde yali mu ofiisi akola bibye nga bw'ajja bwakutunulako bw'ati bw'addayo bw'ajja bwakutunulako bw'ati bw'addayo bw'ajja ng'akubuuza ozituwa ng'otuuka n'obagamba ebitaliiyo baneekanzibawe naye ng'ofa bulumi basobole okugyawo okakanye gundi eno balansi eno nakaabanga amaziga naye gwomanyi nti fe abavubuka era ali aya yeegomba embeera eno teri kirimu era omaliriza ku ekyo ekibonerezo ebyo obimaliza bwoti bakutadde oba kutute mu prison wana mu prison amalayo mwaka gumu n'ekitundu kwejja emisango gimaliza nina feyiro nga 4 nibe nezimaliriza ziri omu yali evantebe bambi Edison yansonyiwa ye n'agamba sina kye feyiro nagireese mu kooti motoka yagaana okudda nafiirwa yali super custom nagigula $3.5 taddemu miliyoni nga 10 kuginoonya ebuze kati gwe nkwagazaaki already wanziba teri yali akutumye yajja ku kooti n'agamba omulamuzi nze oyo musonyiye feyiro nezigenda nga zigwako bwento nenteebwa kati mu kuteebwa awo kati nafuluma era ndi munyiivu awo nenkula omusango guno kati oguntwalamu apa prison emyaka 8 2018 twalumba giri bakusibayo bbanga ki wali navangayo myezi 6 mwaka gumu kitundu bwento nga bwenvaayo kati bono teri police station gistasulangamu ng'ogyeko eyekibuye teri police station eri muno mu Kampala ng'ogyeko eyekibuye ezintinde eyo manya zikira ezijinja road zi CPS zino manyambuye emirundi engeena nga bantwalayo Kirekaawe na Lufeenya bwe bakwatira kabaka w'abakonjo Mumbere nali na Lufeenya 2016 nali naye bulungi firimu zonna ezaaliwo wali naye nali naye na Lufeenya bamutulugunyakoko oli kabaka abasigala kabaka tebamutulugunyira yo musajja yanywesa muhanji oyo soda yamuleetera soda anywe n'agamba agala kunzitamu amasooka omunywesa manji n'anywa ekipa kya soda kuva waggulu mpaka eno naye n'alyoka n'amunywa n'abagamba mundeetera omuntu ampa emmere ne muleetera omuvubuka Baluku nga yajja nga yesimusibe asula ku mulyango gwa mukuuma kuba n'abakozi be nga mukuuma nga gwatuma nga ndi awo ffe tuli mu maziga yali wali mu ssanyu tuli mu maziga ye ngeri embuddaabula gye bamuddamu ndala ffe tuli wali teriayo twalina oyo Derek oyo eyabba addiwe yayo mugagga muto bali nabo mukomera kati abo abaana ebbo gye bali mukomera nga ndi naye awe na Lufeenya kati bwangu bwena 2018 bwatuuka n'enkola omusango ntugenda emukona mu Kiwanga kati ffe twalumbanga ekitundu bwe tukera bukezi ku makya nendeeta amagye abaana b'okola nabo ne mbagamba kati saawa yesaawa
tetwagala bikomera twali tetwagala bikomera bino ebisiiwuufu tunoonya binyiri twanoonyanga ebikomera ebinyirira mwe mubba ate bwe tusangako abasirikale twebuuza akuuma ki akuuma mu kyomu oyo gwe twagala temwagala bikomera bitaliko basirikale nga tunyumirwa nnyo ebiriko abasirikale omu babiri abo tugamba bakuuma ki tegeeza mulimu ekirungi nga mwagala mu mmotoka kati nga ffe bwe tuba tusazeeko nga tujja n'abo omusirikale tusooka olumu abamu olumu twasookanga kwogeranga nabo ne bakkiriza n'ezo bondi z'emmotoka ezo washing bay basikaali twayogeranga nabo n'omufuulako omukwano omugamba omwezi olaba ofuna mitwalo 3 2 ezo 2 nze ye airtime gwe nkozesa buli weeks 2 kati ate gwe musaala gwo kati n'omufuulako omukwano gwo notamwayo 10 nomwayo 2 ezo wate omusaala gw'omuwa kana ogenda n'okimuyingizaamu mpola era jjanga agagamba mujje mukole mutwale kati yo okukivaamu akola atya mumukuba tugenda naye abamu twagendanga nabo mubbe emmotoka n'asikayi ne mumubbirako twagendanga naye ng'agenda kufuna zize abamu bw'olaba tajja embeera gy'obeera naye n'omulaba ono tajja kukkiriza singa nkimwatulira si wakukiriza kati oyo omufuulako mukwano gwo n'omusembeza kati luwe mujja okukola ne mwesetinga bulungi n'ofuna n'abaana bulungi ng'omaze kumumaakinga nti ebisumuluzo bibeerawo oba tebibeerawo oba tebibeerawo mujja n'ensoo zammwe ne mugamba kano bukitwalamu 5 zitumala kati bwe mujja nga mumukwata bukwasi ne mumusiba ne mumuteeka mu kayumba ke mwe bondi eyo washing bay n'emanya gundi eyo bayita parking eyo neeba yammwe kiro kiramba oli mumusibi ali wali mu kayumba efuluma gye bamala okwasisa yeefuluma nyamala okwasisa yeefuluma simu ze suba tuzirina nga tumala nga tumulekaawo kati ng'ogenda n'emmotoka nga 10 ruutu egi emu kati yaleese omulimu ne mutandika okugabanira eyo Kongo kaakati eri mu kkomera liri ovaayo omubba guno omulimu bwe tubba tukola guno omulimu guno gwali mulimu kyera mwagukola mutya gwali gwa nnyumba twalumba ekitundu ekyo kiwanga mukono seeta awo ng'oyingira seeta ne tukyankalanya ekitundu twakola ku nnyumba zaalinga 7 ne muzibba zonna n'esi kiro kimu twakola leero tuyitawo omwezi ne tukola ennyumba endala 2 ne tuyitawo omwezi manya wiiki emu ne tukoma ne tukola ennyumba 4 nga gumu muzimenya mutya anti tulina abaana balina manyi oluso kasumuluzo masitaki ezo ezigula enjiji ezo neeno ero kati ero eyo eba mpanvu ayinza okugulawo olugi lw'ekisenge kyo webanga saidi agiyitiddeko naggulawo alina akantu ke bayisaamu mu lugi omwo olugi ne luggula nga gwe weebase n'akwata ero yeeyo n'akwata n'ajjayo n'ekisumuluzo kyo kyennyini ekiri ku mmeeza kati wano waliwo abantu abaggala ennyumba ebisumuluzo n'obiteeka ku mmeeza abo kasituulu awo kasituulu kyova olaba nze bwe nnyingira ewaka ebisumuluzo ngenda nabyo mu kisenge kasanziggalawo era mu kisenge bwe babikima biri awo kwennyini bibeera awo asobola oyita emmanju n'abigiba mu kisenge singa ati afuna chance eyo n'agira eddisa ly'emmanju awo oba omwanguyidde kati olumu bw'atabiraba agenda mwennyini eri ku wennyini woggalawo n'atandika okubikola ki kusumulula n'oluso lwe nakasumuluzo kati ne akusoobako mpola weekanga akuzikwatako bukwasi bw'ati mugamba yatuusa ddi wane weekangira awo kati mu kutya okungi n'akugwirirawo gamba leeta zonna z'olina kati kiba nimudda mu kuteesaganya nkolagana kati olwo wali okuze ng'ovudde kukubba emmotoka eziri mu paakingi n'eziri ku gumu byonna nze nali mbirimu byonna kati mu nju nga muyimiridde ne mu nju mu nju nzaagala ne magaali nabaana bangamba kale tubirekangayo maganga teri mujja kulumbanga nange
kati zino bwe bali nga diiru zino tebana bakuleeta ngenda ne bano eno bwereka nga sikiriza milioni 10 kumbula mu nsawo omusajja nga bwe yagamba nti nalina okufuna obugaga myaka 24-23 singa nali nzikozesa obulungi wali obulina already nali mbulina wabula nti nagenda okukizuula nti sente ng'egyoba ozitobe ozijje mu maziga bantu bakukolimira era zigenda bwe zigenda so mubba ennyumba kati wetugwira etutwala musajja nga tetumanyi wa State House ffe twamulumba waka paka mu kisenge tumugyeko zi laptop ze tumugyeko amasimu ge zaali yalina amasimu nga 6 wakati wali bakuumi tiwaliwo bakuumi yali yeeyisa ordinary omuntu wa bulijjo yali yeyita muntu wa bulijjo alina mukyala mu nju mukyala mwali yalinamu mukyala n'abaana namulamuzi ffe twa twakizuula luvannyuma byonna nga ffe twalumba bulumbi tukoze effujjo lyaffe twagala ssente mumanyi bulungi kasi namutegeera luvannyuma yani sula kumwogera omusajja w'amaanyi musajja w'amaanyi naye bambi ye yali atidde ng'amanyi nti waliwo atutumye okumutta oba kukola ki kumba ate ffe naffe twavudde eri na byaffe ne tumugwako bugwi musajja tumusibira mu ttooyi tudda ku mukazi tuwe ssente omukazi naye yatwanguwira n'atuwa buli kimu ekyaliwo awo masimu laptops ssente ne bamugamba tuwe emmotoka n'ajja ebisumuluzo n'abitukwasa ssente zaalinga mmeka zaali milioni 17 zaali milioni 17 kwana zinalaba ku musango ne batuteekako bulungi nnyo omwana n'aleeta omwana we n'amugamba twongere ssente omwana n'agamba banange ne kaddi y'emmotoka mugitwale mugisiina ssente zenina tutika ebintu mu mmotoka n'engenda nayo gwe kennyini gwe yagivuga nze nagivuga nenjijja wano budde bwali bukedde ziri ssaawa 11 ate enduulu etandise okubeera mu kitundu bali batandise okutambula nengenda nayo nenjipaakinga mu fridge mu fridge anti ebeera kikomerawo woba ogiterese ba fridge nenjiteeka mu fridge nenjisiibako nga njetegereza njala kulaba ani ajja n'aginoonya olwo maze ogitwala nina ebipapula byendabye bya State House mulimu kino nengamba naye nedda wa State House oba ani twatwalanga bajjeno osigala muli weegumya oba bw'aba jjeno naye kamutwale naye nga muliwo oli ku mutima otidde nengamba omusajja ono sitole kyengamba mukubire muddize emaali ye nga naye ate abaana odde baatuta ebintu ebirala n'abagata ntya nengamba kankuume emaali ndaba ani agyetegereza sijja gitwala kati nagisiibako natulanga ku dduuka wali tenentuula awo nga buli ajja ayingira fridge eyo mu kifo ekyo mba mulaba ndaba amaaso ge akola atya era singa wajjawo abantu nga babiri oba omunene yeetegereza bw'ati bwati emirundi ng'ebiri nali nzirukawo genda olaba nga lunaku ne buziba yasiibawo mpaka kawungeezi ssaawa 4 ez'ekiro nenjijjayo enjivuga ssaawa 4 ez'ekiro 5 neyita ate mwenyini weene we twagijje emukono eyo nenjitwala e Kenya nentuuka e Kenya omuyaye yenampamu ssente kati mu kukomawo bali bakozesa tracking ya State House temwali mu tracking no yandibadde mu tracking era twali tujagijjamu kubanga nze bwe nazifunanga nga nina omulenzi wange tuzinoonya tuzifuna era bwe tumala ozifuna tugireka awo gwesigala eri ekulaga nti ekomyawo emmotoka eri awo kati bw'oleeta abantu b'ogisanga osanga ekifumbo kukikomera n'oganda ogajja nga yiyo tracking bagisudde awo so tracking tezaatutiisanga kubanga ne nyingi ze twasangangamu naye tracking mujijjamu ne tugireka awo kati tracking ekirala nti abantu abasinga kye batamanyi nti emmotoka ya tracking ebise nayo okukozesa ogiteekamu ne weekuumamu kubanga waliwo abantu abatabimanyi naye peesa lisinga tracking
Epesa lye litya naye ate epesa waliwo epesa bw'oba olitadde mu motoka lyolina okunyiga eyake eryo epesa erisinga tracking naye ate nalyo bwe libeerera obuzibu katonotono titolina liraga wadde mukwano gwo epesa tegeze emotoka olina ogivuga wekka bw'olwala ebeera awo wogambirako mukazi wo wogambirako gyasanga agiwadde muganda we agivuzeemu muganda nga agambye omulala kakananga motoka wasobola ogiteekamu epesa nga gweka bw'oyingira oteekamu esumuluzo teyaka omala ddinyiga emala likulinyiga naye yo tracking yo ekola oba ogiraba naye bw'otuuka ate olumu otuuka n'ogivaako kubanga emotoka ng'erina tracking ne bweba gituuta enkola ki njagifuna kumba abagezi amanyi tracking naye asobola ogijjamu n'agireka awo n'atwala emmotoka ate ebifo bya tracking byangu bantu babimanya mu ingini mu boneti bwona bamanyiiwo weebeera kati oli omu bw'aba nga azitwala aba alina ajja ng'anoonya bifo bituufu ebyo eno mu mito kati nze bwe natwala eyo emotoka e Kenya abase badamulira era kyovulaba ennaku zino abaana ababbanga mu biseera biri ebibonerezo byabanga bizibu naye bamenkanga bumensi batya ebibonerezo bingi baana byongera abaana busungu naye kati saawa zino waliwo enkyukakyuka eriwo ebibonerezo bitono n'abaana bakyuka si ayidamulira enkola ejyateekawo nti omwana musembeze mwogere era nze sinaba kutuuka kumufuna muzaidama naye be bankwata luutu eno Jeno Damulira yali mu ghetto structure musajja wa ddembe ate mulungi yantwa be bankwata ku guno musango era munoonya Jeno Damulira mwangu nnyo nina wana abaana be bagenda mu nayo munoonya era njagala tukole endagaano bulungi abantu benasobya bayinza okulaba buno okundaba wano ne bakomawo benasobya abamu abatankwata oluusi ne kati olukose bansonyiwe era muzeeyo ono omuzeeyo oyo ow'emukono oyo yantwala mu luutu eno asonyiwe ne wamalako ekibonerezo nakimala neera nsonyiwe nabakosa so singa kwetondera bali abatakwata n'abatankwata n'abankwata bonna bansonyiwe kubanga nabakosa kati bwe kunkwata luutu eno Damulira ne batubuulirira bakwata batya kuba emmotoka oledi wali maze ogitwala Kenya kati bo bakwata masimu enamba manye enaku ziwaliwo tracking nti bwenkubako nekino enkolako ekikolobero saawa zino saawa mukaaga saawa ziringa meka saawa nga 5 oli bamubuuza abaddeyo saawa meka mukaaga kati mukaaga nebagamba saawa mukaaga nti bakwata enamba iyo ey'essimu wadde bagituta essimu ne bagiyingiza mu software waabwe basobola okumanya waweeri basobola okumanya essimu yabadde esemberedde okitegeere bakwata essimu yo gwe babbye ne bagiteeka mu software waabwe esobola okumanya essimu endala ebadde gisemberedde kati baleeta essimu zonna nnyingi nez'abaneiba ne bagenda basonsula kati webatwe baatuzuula kati engeri gye nali manyi nti kirini nali siina wanted ebiseera ebyo kubanga nali naakadda nga nakamala myezi nga 5 nga 6 ebweru kuba nakomawo nga muze radio obula inaku 2-3 afe ate ne waitawo emyezi nga 9 ate ne bankwata 2018 so nayanguwa okuddayo bana agenda okomawo ng'embeera mbi bakwatira wa kati bankwatira Kyengera okomyewo ove Kenya nkomyewo e Kenya mpangisiza ennyumba nali ngipangisiza nagisulamu wiiki emu opangiza ennyumba emyezi 3 myezi gyali 4 nagisulamu wiiki emu ne bakwata ebisenge ebi era landlord ekikomera ye yagamba nfunye zino ndidde za bwereere ekituufu nkomyewo ngenzeko wa mukadde mulabako nkomyewo kumbe baatuuse dda ewaka kati mu ssimu erimu enayinze saamanya nti balina kakodi ako aka tracking nalina omuwala
bwe nali njagala ebiseera ebyo awo omuwala ye yankwatisa ye yabalaga kwati bafuna enamba yange ne balaba enamba gye ntera okukubako omuwala omwala we tebamukubira omwala we ne bamukwata ne bamukwana omwamanyali babagala ne bamusindikayo obumiriyo mitwalo 2 mitwalo 3 na tusinkane ne bayoola bagamba teri akwagala twagala baawo nabajja nti yamu ewuwe tugendeyo kutuuka ne mabasi bwe tulabye ewuwe kiwedde abasajja baddamulira nabasanga awo ne banjoola bona bali muleeya ne banteeka mu pulimo wuuyo ku crime intelligence kololo basookesa ekirekeera ema ne banzijjayo omusajja wali bamutaddamu oba bone bwaliko abasajja awo ne bantwala ekire awe ekololo ne bambuuza byabuuza ne bambuulirira ne bamukumbula ne banoonya likodi zange nga baziraba zeezo mpitirivu nasanga n'abaana labe bakuteera ku musango ogwo naye nga bamu tebagikola naye nga babakooye jwa poliisi yo bwekukoowa esooka okugatta ku musango gwonna oluusi neekutta ng'ekukooye nti obadde wano ebbanga ddene bwe tukutogira waliwo omusajja wange kasolo Peter Kasolo baamukuba amasasi yali ayita DPC naye yajja mukomera mu mwaka gumu emirundi 3 sokoleke ani yaŋŋamba nina sole gye oba gye nnakolako ne baŋŋamba waliwo ga yeeyitanga DPC yoyo Kasolo yagenda nabba n'engatto za fande yoyo oyo yali mukwano gwange oyo mwana yali mwana muto myaka 28 awo baamukuba amasasi nga bamukooye yava apa prison yavaayo wiiki egi emu yali abeera nnyo ne bafefe busa abeera nnyo mu bayimbi yali abeera nnyo mu mbeera yeyagaza nga bamukooye bamukuba amasasi ga musajja wetutwala mukomera tamalaayo myezi 3 myezi 4 nibagamba ono katumusangule ku maapu bangamba yali wakabi nnyo kati bangi kati ffe nze bwe natuukawo wali ne bambuulirira nitanuka olwo nali nkuze ebirowoozo bitandise okukyuka mpola mpola ne bamala ne bantwala bankonekitinga mangu paka mwe apa prison nga gwe gusoose okuyingira apa prison yali wali okoma waluzira wansi eri kati olwo nfunyingidde kati mu university entuufu yennyini kubanga apa prison ye maximum prison era ye prison Nambeji mu East Africa ye Nambeji era oli akugamba nti nabadde apa prison n'enkola emyaka 5 oba 10 2 omuwa busaluti kati oyinza onoonya muganda wo ninga yatyo bagamba nti ndi mukomera ngali awo apa prison ku lusozi noonoonya neibawo n'olowooza omusajja munange yali south oba yagenda nenga ali awo yatyo bagamba si papa gyali kati weebale nnyo era nze namureceivinga si papa we aliceivinga si papa nze naliceivinga si papa ne mukazi we Jojo oyo kutandika omukyalira nze naliceivinga si papa nze musibe gwe yasooka sokoleke kano kajojo akatono kyakaduga okamanyi bulungi nnyo ne namba yino ne namba eri wano yabo nze naliceivinga si papa kandawo bajoyina gye nnina nze naliceivinga oyo omusajja oyo yajja atidde mamuyita Jojo enamba ye eri wange eriwa Jojo sikeko yeye awo tulindeko awo tuveewo awo tuveewo tujja babuulira tomanya mu maaso kaawo tujja tutuukawo awo bakutwala apa prison sooka otuyisizemu bakutwala batya bantwala banayitira mu kkooti y'emukono anti omusango gwali gw'emukono naye nga mufeire tesaana omusango nga munene tegusaana kubeera wali ekawuga kutuuka awo nalabira ate prison naye eri enkambwe ka prison kali natuukamu omanyi gwe mwennyini okutuuka neweesabira pa prison kubanga natuukawo musango obuliwo bwa nkoko nalwanye aido
kate gwe olina omusango munene nga tutokirizibwa nakweyogerako mu kooti nengenda wa osi nemugamba twala bwe nnina okubeera naye bwe twagenderawo batukubirawo kiboko 5-5 ani muze kukola ki wano nga kyokka akubuuza naye musiba kubuuza mu prison yo mwaba prison mwennyini mu wali emukono wali ekawuga emukono waliwo komera aba poliisi komera kawuga prison we yatulisivinga nga tewali mafuta twali waba ba prison tutwala eri batulekawo ennaku 3 kyokka abasibe ne babakuba batutwalira mu kinaabyo bateekamu amazzi mu baafu bwe bati ne batu lomune yebakanafuna kiboko 5-5 ng'omu RP akubuuza muze kukola kiwa temuyina wammwe naye nga akubuuza kyokka naye musibe nakuba temuyina wammwe tubayise mujja wano waliko omusajja yali ku bya nema ne bamuwa kiboko ye 15 kubanga wagamba kati abuno omusajja omukulu wandibadde oli mu mwanyi wandibadde olabirira mwanyi oze wano ozoze tuje oyiba mu kibya 15 ng'aliro olubuto bwe ruti ngamba bannange enkya nakeera wa osi mugamba ntwala gyenteekeddwa okubeera abasibe ffe tusinga kubonyabonya bannaffe ng'abasirikale jo abasirikale bo ba prison ye department nze gestalabanga nti ayina enguzi prison department tayina nguzi lwaki prison singa yayinawo ngeri enguzi singa muzeika jubitali mukomera singa bakazinda tebali mukomera kiregedde singa bakatuulamu naye no senga kakutaana n'oyite enguzi gyesobola oyita n'otuuka eri tebanguzi eri department ndala nnyo kubanga lwaki bana abasajja baba ne ssente asookwata obuwumbi 8 n'abuwa omwana n'abuwa osi n'amutolosa ne prison teri gwe yali teri eri department ndala era kyova bw'olemererwa poliisi bw'olemererwa ba LC poliisi ne kooti byonna n'obimera n'otwalibwa eri kiba kiwedde kkiriza nti tokyali musajja awo kkiriza nti amanege tokyalina buli kyebagamba kyebagamba mpisa na buyonjo kati munange kutwalibwa awe mukono abasajja oyo omu RP n'atuyisaamu emiggo nze nakeera wa osi mugamba osi ntwalawa gyenina okubeera bano abantu b'enimu babbi bankoko bali ku assault neetaaga kufuna amagezi ngeri gyenvawo ki ku musango olwo maze n'okutegeera omusango gwendiko nemaze okutegeera mukazi mulamuzi omusajja wa state house nentwalibwa mu upper prison okutuuka upper prison nategeerera omanyi okunaaliyo nasongayo omuvubuka nga namulaba mu 2 omusanga eyo namusanga eri nga bantu bali wali 14 14 ward zirimu ward 8 rooms 8 nenga buli ward erimu abantu 19 buli omu ng'ali ku munne bote bali kubani nyumba ward ebanene bali ba organize naye nga tocha eri wali eri ya bwongo apa ya tocha ya upper prison ya bwongo teri nga zinezeeno yayo ya bwongo ti tolaba mamawo tolaba mukaziwo essimu ya kulwanira okugikubawo toina gikuba bulunaku nencha emmere n'ensula deni n'okubeera nti woyagalira kyoyagala kyokola ki kyokola ebibonerezo banji eri banyuwo bantu banji bakola emisango eri basooka bakoddamu bakukansolinga yeni bw'obayitirirako ne bakola action zaabwe kati gwe mwenyini olina okumanya sibe bakukwata wabasangawo busanzi era ye bw'aba kufunya kugamba wandabako nga nkukwata nedda walabako omuntu bwemanyi nti nedda so sikuwalana kyekigambo kye bakozesa eri gwe weereeta so gwaffe gwakukuuma oddeyo ng'oli mulamu otandika obulamu naye bw'otukyankalanya nabo bakyusa kkala zaabwe kati bwe natuukayo nendaba muzeeyi Kajjubi nenzikiriza nti ensi kati ekoze eki abasibe ne baŋŋamba toli wa kugenda kati kozze wano toli wa kugenda kati oyina wamwe muyina ssente nti nedda omusajja n'aŋŋamba nze ndi ku life life na apiru yajinjijeeko kati ngenda waka nemubuuza ogenda ddi nga nze manyi agamba ngenda wiiki ejja nti ngenda 2-3 katonda wange naye nga ye alaba agenda nkya kubanga abadde ku life kati bagimujeeko bagimugjeeko kati alaba sibamu emyaka gy'alina akyalina emyaka emirala 10
naye yalaba agenda ncha ngenda ngamba banjeko life naye nkoze obusibe era muteo kati ngenda ngogenda ddi kya 2 asirika bwe nti nga nze no ndi munaku meka 3 tebannaba nakusalira ndi munaku 3 bwe nti nengamba kati nga bangamba eyo nengamba kakati mpwedde musajja nabeera waawo nenzikiriza mwezi gumu 2 tambudde kooti nkomawo bampa limandi nkomawo sina sente sina kati mu kooti nga ani akuwolereza ate waliwo lo nze ndi awo bwe ntyo oli wekka ne bakuyigadde okuyita ne bakuyita yes kati bankwata ninawo akamotoka kange nenkatundira ku poliisi sente ze nali nina ne ezo benyini balooya kyo mwana abantu abakozesa balooya balooya waliwo abalungi waliwo bwababi balooya ne bazikubirawo kubanga ye looya kasaakulaba nga oyinamu akasente milioni 5 nya tebazigoba milioni 2 azirisiivinga litagenda kukola yena azirisiivinga natandika okukola kubeera bize kyovulaba ngamba abavubuka oba oyina omusibo obanga kikutuuseeko funa looya abeere mukwano gw'okusooka nga tonafuna buzibu oba si kyekyo bw'oba obufunye bw'otuukayo erigumiikiriza ate ekirala abantu bw'oba bakusibidde omuntu bw'omuntu asigadde ebweru mu mutabani wali mukomera gwe maama wuliriza omutabani byakugamba ali mukomera tokola bibyo kwanga ojja n'omugamba maama towaayo ssente ojja kusaba kuneebuuza ogakumawo ate senga yampadde omulooya anti babeera bapapalooveeyo akola mu DPP ezo ne bazikuba anti abeera ayagala oveeyo naye kibi tebawa chansiwa kwanga eri basibe baba bamanye ebintu ebyo musibe yagamba kwesono looya kozesa ono kola bwoti amanyi tukozesa n'okozesa abasirikale bennyini ne batuyamba ne bava ku mirimu ne batuyamba muko musikaye nakufunira looya ng'alaba embeera ki n'ovaayo neebula nti nze bwe nafulukuuka siina muntu angoberera bantu beenina bonna bazze kunziba bubbi banziba nenzikalirawo awo nenzira mu kwoza ngoye ez'abagagga nakubafumbira mmere nfune sabbuuni nfune kasukaali nfune ku bizigo yagwayoleza bakajubi abo nentandika sipapa bwe yajja nze nenzira mu kumufumbira kubanga yatuukawo nga tumanyiganye mu kitintalo omukwano wakula kitintalo awo netukwatagana nenzira mu kumufumbira nenfuna abagagga bakali ba basebo ne banyawo tukyagenda mu maaso eno emboozi bannange kusomozebwa ki kuwasanga mu kkomera era upper prison era byakwewuunyisa ki ebiriyo ebyenjawulo upper prison nze ebintu bye nasanga upper prison teri birala kyobulaba buli bakugamba nti abadde mu kkomera nga tabadde upper prison oluusi olwo oyo aba talina byalabye aba tamanyi kkomera bwe litambula ekkomera ettuufu ye upper prison ekisooka ddala kisooka okumalako emirembe eneebaka endya bw'ova ku ekyo n'otunula omuntu ng'ensi yagivaako ali bibye nga yagivaako kugamba kuva mu 95 bansiba nayingira ekkomera nga ndi mu myaka gyo muvubuka naye ali kugamba ali mu myaka 5+ akaddiyo omulaba aweddeyo ng'ensi yagivaako nga tamanyi wadde ekiddako ekirala lock up kiki kubala eri batubala singa ssente lyeteeka erye prison erisooka buli kaseera abeera babala mwetunulamu bwe muti bululu ku makya kawungeezi bwe muti ne babala 1 2 peya zanyira ku lock up olya kugamba musika pizza kugamba omusaala gwange yekwe kubala osobola okunkola kyonna kyoyagala naye togaana bwe mba mbala toyimirira tori kwogera kati bayinza okugwa ate bo tebaagala magoba manya nti yeyitemu bakubale
babale 150 basange bali 160 bafunye extra ya basibe 10 tibagala magoba bagala 5 bebo nabaze ekiro 49 ne kumachanja gala 49 bebo bakuba ibanyizo babala bwegana okutuuka teri kulya mpaka ngeyisemu enamba giyasombyeyo kubala yeyo nga yeyo era bwebeganya okuba enchakwe mutandikira manya nti eche emmere mugigenda girya kiro ate encha batandikira babale paka bakakase nti ono muntu yabulidewa kati waliwe yali abuzeeko wow prison endala ne apa prison waliyo omu netuulira story ne wali apa prison si kyangu maximum abasibe be mubeera nabo mubeera muko abasukulumye kuba naabwe mbuyinza nabo balina obuyinza poza abakulembeze eri prison terimo teri kuvimba nti obeere gundi mpozi gwe bwoba ina sente bw'okikolanga gwe mu bana abasibe abatayesobola n'omufuula kilinawo oba oli ovimba waawo n'omufuula bodyguard wo mulimu abalina aba bodyguard n'atuulaawo kale n'atuulaawo nga ye waalaga yava abeerawo naye ng'emmere mulya kwemu kati gwe guba omusaala n'okwandi ba bodyguard babeera baki mukomera anti kwe munange kalinga olaba katuulamu oyo eyali eyattaka gwe bagamba eyattaka kabaka w'ettoolo oyo ye emyaka 20 egi yamala mukomera teyagendako mu ttooyi ya prison tewali wadde lwaki yagenda ngawa ng'alina baketi ye ng'alina n'omukozi agitwalayo bwawulira nti ayagala genda manju nga baleeta baketi nga asitamaawo sawa zino manager oyo babaana abamu bafuka ba manager be yabawe emirimu ebweru bwe yafuluma n'avaayo nabo ne yabawanga bakyali nga kyali n'ewali nga kyali mukomera naga nkwaddo bwa manager gwe manager gendo otugosolooza kizimbe bwe kiti naye ng'abadde akola mulimu ogwo wetuwaze bwe yafulumayo muko n'amulekayo ye namugamba nkwaddo bwa manager ogenda solooza ekizimbe n'atandika ng'okujja ate kumukyaliranga ng'ogamba omusajja we yabadde asitulanga ebintu by'omukulu ne wuuyo kati olubuto olugezi ng'afunye omulimu awo ng'omukulu yeyambala mu baketi omwana n'okunaaba anaabira mu ruumu tavaamu yali alina luumu ye muyagira anti nga ye yeefulanga yakisigala kiri ekifaananyi ky'obwakabaka isokole bamusiba lwakutta kabaka wettoolo nti ye alina bubeera kabaka oba sitole zaali bwe zitulwaze naye ngo bamutta mu mbeera eyo bwetyo kati neeno mukomera nasigala nga yalinga kabaka ng'alina abakozi naye nga prison eba tebimanyi mubikolanga mmwe yo prison eba temanyi byammwe yo kasite kukuumani n'oba ng'oli mulamu ye ina okukubala olya emmere oba tolina tolya mmere eyo weegulire eyiyo kati nga abeesijja abo beesijje kati eiwaali naye mu mbeera kati gye bamuyisaamu si yeeri balala ye abasibe banne bennyini be bamulinyisa bagamba ano wadde mukulu wadde mukama waffe Besigye bwe yayingira eri era yasigala mu kulembeze bali bamukisinza nti mukulembeze waffe kati bamuwe ekitiibwa omanyi we baleeta Bobi Wine ekyali eri waliyo kati bamuleeta Emakishoni Bay najjanga mu upper prison kutambulanga kooti nga gyendi naye omanye ekkomera oku nga gwe kati oyo nga bayinza omukolera emirimu gyonna Bobi Wine yagendayo waliyo kyali kitya enduulu yali wali essanyu abaana ne bakaba n'amaziga nga balabye ku Bobi Wine oli agamba bwe ndabye ku Bobi Wine obusibe mbumazi naye nga agamba abumazi akyalina emyaka 200 naye abulabanga abumazi agamba bwe mbumulabyeko mbumazi kati oyo ye mwana oyo alina amasanyalaze era we nakiriza nti alina amaanyi naye osigala oli musibe basibe bani yalyanga kawunga kammwe nammwe oyo era nga bw'olaba nti bw'ogambe bw'oba ina special case ng'olina kasenteko kati ng'oba Besigye babatwalira emmere abene babatwalira Jamiru mukulu abasiraamu babatwalira emmere Jamiru mukulu oyo muyeekera kati ne bana abagaga be bakuteeyo olina amamotoka go oyo olina bizimbe byo kati ate awo naffe betufuniramu kati nga for example kuffe kati nga ffe ekibiina kyaffe nga bw'otulaba ffe abavubuka Muzeeyi Kajubi
twali ku maanyi ge nga bwe tuba tutegesa ebivulu byaffe tuyamba sabbuuni n'atugulira ebivulu bitya eri tuyimba ewa apa prison mu makomera sokoleke muyimba ne mutuuka nokola concert n'awaadi ne bagaba nange n'awaadi akantu kano webale nnyo n'awaadi ne bagaba kikino ekyo kibiina ekyaleeta Bisode Teacher end of year concert Success Management yaliwo wa 3/2/2024 3/2/2024 onani be bayimbi baffe abeeri ono mwamukolera ne poster Weapon Uganda main boma kyekisaawe kyaffe Lugogo ye Lugogo wamwe Lugogo ye main boma era bw'oba mugategeka muwandiika ebbaluwa omukulu n'abakkiriza bulungi tulina bibiina bingi kati kino ekibiina nze nali nkitwala Success Management nze nali nkitwala manager nga tulimu ne Muzeeyi Kajubi nga ye ono Kajubi omugagga oyo ng'ekibiina kino mwe mwava kino entertainment bita Ten Mindset Foundation kati kino bwe twaleeta erinnyongo batandika oligisteringa ne baligaana lwa nsonga nga already gyeriri mu kuligisteringa kati kwe kufuna lino so kakati ono ye superstar we Upper Prison saazi naali Action Bay yakola ki oyo era kubba bamusiba emeka bamusiba emyaka 12 avaayo 2029 ye King Sahawe eyo kati ono yegulafuta omutujju bwate bwakuba ali mu style eyo kati Bisode Teacher bwe yaliyo yali namba emu era awaadi twawangulanga ku lwa Bisode Teacher bisala omukulu w'ebikondo oyo ibula biso kato ekivulu bwe twakolanga prison eyagala waliyo n'ab'emipiira Man U, Arsenal, Newcastle timu era balina baddoona baabwe bamagogo baabwe gye bali magogo mwenyini Moses Magogo afaninga abasibe ne bano waliwo Gateway Ministry ya Abrahamu mubeerayo bano ba Funeral Ministry Church bagendayo kati fenga fa ba music fa abavubuka fa bali ku side eno twali tetuyina ki temulina bakenzo bamwe bagendayo kati twawandiikanga amabalwa naye nga bumanyi tewali muntu atuukirira kenzo oluse ebbaluwa olusi batyayo tebanafuna vibe eyo kati root eno nze bwe nabadde ndikumbi ndikufuluma ngamba gwojja kuba mutume ojja tuyamba otutuukirira abantu abo obubaka bwaffe batulage bagambe naffe tuli basibe eno naye tulina ebitone ate twakyuka kenzo wamusinkanyeko kenzo sewa yali process eyo naye ne Ezra mu permanent secretary we aba Space Diana namusinkanye jjo n'omunyonyola muko twanze namukimye ku airport era ne bantu bampa award zaabwe era namutwalidde award y'abasibe bampa award ya Kenzo ya Space Diana nange eribe mwe muteeka award z'abayimbi eruzira anatero fuluma gwe bazitikka kati kuluno baaga afa abayimbi beeri bafuna award n'ebibiina ne bifuna kati abayizi twatula ntugamba bantu kibe tulina okuwa award ebweru muziba wakuki abayambyeko abayimbi nga ntugamba nti Kenzo ayambye nnyo music kulaakulana mu Uganda Bebe Cool akwasaganyiza abavubuka abawadde ekyokulabirako naye mulina award ye naye tulina award ye Space Diana akoze obuyambi charity agikoze bulungi abadde omukazi asinze okukuwa obuyambi abantu abasookerwako ono Bujingo Pastor Bujingo enjiri ye bajagala nnyo era ku TV babeerako ekyaki ne lwakuba nti sinafuna nagendayo nemulaba naye aba enge tetudaddamu okola kikukwatagana naye nga enjiri ye bajagala nnyo ebo enjiri ey'okubuulirira ey'okulaga ekituufu okujjako enfuufu
era ne twamuleetera wa ne Pastor Bugembe naye sinamulaba. Pastor Bugembe mugambe waneno nti olina award yajja era Pastor Bugembe Eddie Kenzo Bebe Kuru Space Diana ye yagifunye mbanoonya wa award zeruzira mba wa award muinzo award mufunye nyingi nga za bei naye zeruzira abasibe babaagala abasibe baba siima byemukola ne baba wa award kusinzira byemwa wonna buli omu musavinze kalabo katono naye kategeeza kinene. So tudde ku Sipapa. Sipapa atuuka atya mumufuna mutya? Sipapa bamulanga twamulabira ku TV eri tuzirina. TV tuzirina twamulaga ku TV awo ningamba already nali mwogerangako nina bwembe ngamba yono tukuze ku kitundu kiki kimu kati nga olwa abaana be nali mbeera nabo nga tubamumanya ab'ekitintale mutungu mbandi awo bamuleeta kiro yatuka sawa 2 yatukira na mudwaliro yamuleeta mulwadde anti kati oli bwajjanga yine socialite nga munene serebu bayina ngeri gye bakola ki osasoka mu bukansolinga n'amudwaliro asoka na kansolinga ewuwe then nakusuza mu ddwaliro enkya ne bakugaba mu wodi ki kati osi asoka nakujjamu kiri kyoyina ebweru nti oli sita nakugamba eno tebikola eno oli musibe tugenda kuyisa bulungi kyoyagala kyangu ngambe kyotayagala kyangu ngambe naye bwomenyawo awo tukyankalana era Sipapa awo bamwaniriza najja mu ddwaliro nampita ku makya ne bamunkwasa bulungi nnyo nentandika namala naye emyezi 9 namala emyezi 9 nga tukolagana kati nze bwe bansiba bwe bampa bwa convict ningenda olaba nze prison ningenda olaba prison nti eno wankoyeewo ate sikyagala kuba mu pati y'ababbi wajjukira wali buli amakumanyi kati bwe bansiba nenda obusibe bwe bansibye mbusobola butono nensaba prison y'ejjinja ngende promoting talents eri abeeri nabo bandabe ate ekirala ne bano newale bano abamanyi mu byobubbi ngende obwongo mbusetting bulungi nga ndi neri nga ndi ku promoting ate nga neri newaze pati y'ababbi era nensaba nengende ejjinja prison basoka kugaana wabali banjagala nnyo kwa jina linkola bali bakyagala bulungi kwatwagula tetulina byuma eri tukozesa bya church naye nze nateekawo enkolagana eyafa abayimbi bano nga nkola omulimo gwa Kenzo gwakola eno nenteekawo enkolagana ne church ne batuwanga ebyuma kola ngali hasozi Muzei Kajubi n'atugulira gita ne tubanga tukikwasaganya bwe tutyo kati balaba mulimo gwenkola mulungi baagaana ne mugende ne bamane bakkiriza luvanyuma n'engende eri kati akwe kwawukana muko ne Sipapa naye era naye nsine juzi naliyo ku kooti ne Sipapa bwe yajja nga bw'omumanyi nti prison esooka ne ku challenginga muko n'afuna muko obuzibu omwonge ebbugu mwalina lyawa lyebweru era Brian White we yamuvumira mumanye enseno nzibu Brian White yavuma Sipapa nga tuli naye mukomera nga ku Sipapa Brian White nga ali Dubai nga bamukyaziza ku Calvin wa Calvin n'agamba nzi Calvin ngenda bba wa sente ze temumpito yabba amasimu oyo twalina Sipapa nga tuli aba mukomera Sipapa n'agamba ayoyo yana kyewuunya Calvin ki ku TV UBC the entertainer na kyewuunya yamukubira ku Zoom namukyaza Brian White n'avuma Sipapa nga amulaba bwati mukomera na kyewuunya juzi nalinga sina malabusibe ningamba bannange kyokola mu nsi kisasulira ng'oli ku nsi kyali yavuma Sipapa ku gundi nga amusekerera okumusiba mbu yabbye manya abba masimu Sipapa bamukwata na mukazi we ne Brian White bamulese na mukazi we sawa zino bali mu ward age Sipapa ne Brian White bali mu ward emu kale simanyo ba Sipapa era njagala mutuukeko bwe nangeze nyaka mu ngani Sipapa ojukira akantu ako zibandi bwe yakuvuma ne mwenna ebizibu bya goli kugwa bubbi ona ali kugwa butemu ne mwenna baba kwata na mukazi era noli ayino ne mukazi we naye era aba yakuvuma myaka mitono nnyo wuno oli naye wano
bonna bali mu wodi embeera bali mu wodi emu kati ate sipapa yalinamu ku ssente Brian White talinaamu ensinzibu era weneebaliza fulu figa oyo mukazi oyo bamuvuma ne fulu figa mukazi ategeera ye mugenyi wa Brian White agenda n'amukyalirako ba DJ Michael baani teri bonna teri bonna tebamukyalirako teri amukyalira ng'ogyeko fulu figa gwe n'akalaba emirundi egi sokoleke abantu abaya sente za Brian White oyina gwe wali olabyeko teri ng'ogyeko fulu figa n'abaana abasirikale abaali bakubalaga nti bakuuma ewaabo ab'amagye n'abaana babiri oba baali ba tiktoka baana balinga babiri saabalekaayo bweru sibamanyi naye bangamba ba tiktoka fulu figa ye yakagendo wa Brian White emirundi 3 teri serebu mulala gwe nalindabye naye nenzijukira mu 2015 bwe bamuleetera mu 2017 bwe bamutwalira Kampala limani kugulya omusango neewuunya baserebu abaabeeranga wali kuva ku namba emu mpaka ku namba esembayo ku baserebu kati obudde buno tebalinnyayo awe nzikira ne ngamba mwavu talinamu ssente alya kawunga k'abalala Brian White otwa ku Brian White n'ogamba bannange yono Brian White ensi nkambwe Brian White yeetaaga obuyambi abasajja yayamba abantu naye olaba DJ Michael n'abayimbi nga mu 10 bensobola okuteeka waawo era abasinga babamanyi ne wanga njala Brian DJ Michael nga yeba bamugulirako n'emmotoka oyo omusajja agenda kuneekwasa omwesibyeko nnyo muteeke mu lisi awo amanya g'abayimbi abalala abalya ku ssente za Brian White salya ku ssente ze nali sinabayingira mu mawulire alimbira banaye ku TV Brian White nkugambye n'ekizigo obadde okyaŋŋamba Uncle Bula talinaamu wadde ekizigo nkugambye ku luli kyeyeesiiga Brian White yajja nga bamuyita Brian White bwe yagenda mukomera ku luli ku luno yagenda n'erinnya bamuyita Kirumira Brian lyeyagirako etuufu takyali Brian White banaye munsonyiwe n'ebyembi bisekerwa luli yali Brian White ku luno kati Kirumira Brian kugambye omwana yes papa akyali si papa si papa kyateekamu embeera ntonotono naye era ng'oba omumanyi naye ku ssente zo ziryako si papa nze era omuntu agamba yali akusereza si papa ssente zakuwera mu kamera ng'alina kyabaze era nze sinna wadde naye ate musajja wange era naye ng'ajja kano tewaziryako weyabeerera nazo kyenamwebazaako yampa engoye eyo mu prison yampa engoye zo mwe omuntu akolera ekirungi osiima naye saagala ngambe nti yampa miliyoni y'essente nawe yampa emitwalo 3 oba 10 aga katonda ndaba aba yazimpaako yakuwa ngoye yampa engoye era naye n'empale gye nafulumiramu yali yiye yagimpa yampa peyezi engatto nampa n'engoye ebya music yayambayo okwera ng'awaayo abantu box 2 eza sabbuuni bwebiti abayambako mukomera yatuyambako naye nganza omuntu nti mukwano gwange onkole tubadde ffenna yabikikwate 10 Uncle Bula ate ye Bula ye abadde mu ddwaliro embeera nga mugambye ebadde ye ku ye fulu figa ye maama we era omusajja oyo n'ava mukomera n'akyawa fulu figa oba n'ayogera ku fulu figa ekibi bwe ndiba nkyali mulamu ndi mukuba kibooko nzi kubanga ffe abebadde twelabirako fulu figa ng'ajja nga teri amuliko n'alekawo emitwalo aga n'akwata aga bambi 3 naye simanyi oba enaku zino akyagendayo